mu ddwaliro agakagwawo oluyi olwo lwolaba oyo Wizo Omanizo ng'akuba promoter Norbert Events ono nno ye yamutegeka ku show ye eyakagwa eya Memories of Good Life. Wizo avudde mu mbeera oluvannyuma lwa Norbert Events okubuuka ne ssente zonna ze baayola mu show eyaliwo nga 2 omwezi guno gwennyini kati okusinziira ku Wizo Omanizo agamba nti Norbert Events teyamukwatira wadde akasanvu n'akamuteeka mu ppale okuggyako okugamba Norbert omulabaawo ng'akaaba. Oh my god wuuyo akaabye musajja watu naye nga gefuna ali ku kitanda era nga musajja watu tabitegera amaziga agajulujulu gayiise wali Wizo Omanizo bwavudde mu mbeera n'amugamba nti gwe musajja gwe nakukolera show atosobola kubanga oba olyawo onziba bubbi bot. Kati nja kusaba video no soka ojimperekala ngenda kunyumiza bino byonna byatandika omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini Wizo Omanizo bwe yatula wansi wali ekololo n'omukulu oyo golaba akaba amaziga ayitibwa Norbert Events ne basayininga okola Good Life Show eyali erindiriddwa okumala emyaka n'ebisibo. Oluvannyuma lw'ebyo byonna baatula ne basayininga era Wizo agamba nti akasente omukulu yakafuna. Lwaki tampa sente zange? Wizo Omanizo fena tumumanyi nti mukyankalamu azze alwana entalo ez'enjawulo. Oyo Wizo gwe mulaba yakubako n'omuntu n'amumenya amagulu ne batabawo kye bamukola. Kati Norbert Events ebyaddala yandibanga ali mu hotsu ngenda kunyumiza waliwo n'akasente ka Genosale akajja mu eyo show wabulanga omukulu teyasobola kubanga ate kirowoozebwa ate nedda tekirowoozebwa kikakafu nti ne aba PLU baagula table baagula ekintu kye tuyita show eno baagulamu parts era sente zonna kigambibwa mbu Norbert Events ono ateeka okubanga annyonnyola mbadde mukubirako mukwano gwange nnyo wabulanga aŋŋambe yanizisooka olindeko nkyali mu ddwaliro kansooke nkwe ababaddewo ku siini omukulu kikene basooke batubulire. Fantastic. Kakati ndi wano mu Sheraton Hotel naye amawulire agakagwawo gannaku omugagga Wizo Omanizo omuyimbi w'eggwanga akubye Norbert Events oluyi ajja kufa lulojja eno siraapu nako majjira bamu byafaayo shira soko je fast cam shira fast cam soko je fast cam soko je agaguddewo gategedde Norbert banange Wizo akuba amukubye siraapu je bayita jangu soko je abantu bawo jangu bakubye Wizo Omanizo oluyi olulide ani amukubye I mean Wizo Omanizo akubye Norbert. Iyo bode bafashi yakapomoteke. Badamu banje. Akubatya Norbert oluyi. Akasente. Okujura okumutta bambi. Iza video njirina. Ngamukuba. Amukubye oluyi Norbert n'amugamba. Wowi, just to say Wizo Omanizo ku ssimu akaabye nga agamba nti omusajja ono yansuula mu katuna limanyi nkomyewo wabula yannyongera bongezi depression era agamba nti okufa n'obutanyagwa omwami oyo ne bwe kunaaba kubanga yetta. Wizo Omanizo mu bigambo byennyini eddoboozi my goodness likaabiza ddala amaziga era mbu abukadde omukulu oyo golaba akaaba mu ssaati eyo eringa brown ng'oluvannyuma lw'okubwa bana abaana abakuba Wizo Omanizo era ngenda kubanga mukongera katikiriza nkujukiza Sheikh Ashraf ewasembayo wakulu nnyo musomi wadduwa akugamba nti ekintu kimu ky'oba genda ku ssimu yo mukubireko atogenda kubanga wejjusa ajja kusomereddwa embeera yo esooka kubanga eyeterera ddala bulungi nnyo ekintu kimu ky'oba okola muganda wange gwatulaba enamba 77711 Sheikh Ashraf ajja kubanga abikumalira kati nnyo ate bino ebisembayo nabyo osaanye okumanya liri pazo simu lusanyufu n'abafango Forest. Just to say sorry nengambo waye. Just to say sorry. No, but we are sorry. Wange ikibe kwanza bakubye Norbert Events oluyi super luno teruli mu sitanti teruli muki wabula omuzimu gukubye Norbert Events.
nnyo omuntu eyali abaddeko ne ssente n'ayavuwala era omusabiranga nnyo kikyuso mugambe nti ye nze ŋŋende mu maaso mugambe nti ye mukome ettutumu liweddewo booking tewakyali ennyimba tewakyali oli mu kujjonkera enkudi mugende bulungi nga bwe mwajja okwo wano bannayuganda ne bankwasa omulimu mbuuza mulimu ki bannayuganda bankwasa omulimu ogw'okugoba abaana ab'effujjo ku intaneti ku tiktok ne baŋŋamba pazo twagala otugobera abayimbi for you abalakijale ogwo ngukoze bulungi ne bampa contract ya mwaka omulimu ngukoze bulungi era bwe contract ya mwaka bannayuganda be baginkwasa ne baŋŋamba tukooya abayimbi ab'effujjo liri pazo tukuwadde contract batukolereko ne mbabuuza bakama bange omulimu mumpadde trust munneesize munzikiririzaamu bakama bange ne bankwasa obuvunaanyizibwa omulimu ngutambuddeko ebitundu 95 for you genda bamukubye genda era ng'oliko ku for you genda trending bamukubye genda duet genda bamukubye genda kabata abantu buli lwe bagamba yuza Saalongo nga tuyuza bakube history in the making nabagamba sijja mu bintu bya propaganda nze chairman waabyo nga nze sinayimba fe twabeeranga ne Facebook nga tulina ebibinja by'abayimbi bye tukoleranga nga tuli mu WhatsApp zirimu abantu 10,000 nga mukeera leero ne mugamba tuvume kabaata gye mirimo gye twali tukola nga twaggulawo page ku Facebook ebiseera ebyo TikTok nga tennajja ng'olina page mu simu omuyimbi aggulira essimu ya Infinix n'obeera ne Facebook page nga 10 nga zivuma abayimbi banno n'ogiteekako Kalala Nkoma ebuyikwe n'ogiteekako Sessange Makindye naye nga omuyimbi oyo gwokolera kati obwo obuzannyo bwe mujjamu tubumanyi baana mmwe bye mujjamu bye twasookamu أي يشفيك الله أكسوسي الله أقوي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين الله بمونيا ونيا مدو منصور السماء wonya muganda waffe Mansur Semanda wonya tata waffe Mansur Semanda wonya mukwano gwaffe Mansur Semanda byonna Allah ebisolo mutuukako nga bikyamu Allah tusaba bitaasi ya Allah mutaasi omwongere obulamu Allah tukwebaza ebbanga lyonna tukwebaza olwa taata ali wano tukwebaza olwa maama aliyo tukwebaza olwa mukyala